ababadde beeyita abaakabi Zari Hassan teekako ne Bad Black Ritah Kaggwa abakubye ekiso mu mugongo abafumise ebiso ebibalekedde omusaayi nga guyika okufaako obufi anti Ritah Kaggwa we yakomawo mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'okumala emyaka 15 mu UK bonna Abannayuganda batandika okuba nga bamupokera ebigambo ne batandika nga okumuvuma nga bw'alabika obubi abalala ne bagamba n'obukadde mukadde kimpi juni Ritah Kaggwa n'abagamba ekyokulabika obubi nze tekinkosa kasita ew'omwami wange ndabika bulungi amakulu ga byonnamu abalabika obulungi muyinawo kaki sente nina bizinesi nina ate nga ndi mutuuze mu UK nina diploma eziwera 3 ndina mu kusoma degree kakati no olunaku olwaleero Ritah Kaggwa abafumitidde ddala ebiso mu mutima n'aleka omusaayi nga gumyansa bwe byonna byonna tugenda kubanga tubiraba ku page yaffe eno eya YouTube gwena atanaba kubanga subscribinga katwe akatambi kanene togenda kubanga okalaba tekagenda kutuukako wabula gwe eya subscribing edda n'okwata ne ku kade video eno ogenda giraba ate era ogifunemu ekyokuyiga naddala mmwe Abannayuganda mwenna ffe tukyasinza emitima emibi emitima eminanfuusi emitima egitayagaliza emitima egiina efuttwa kyova olaba nga tetufuna Omunnayuganda okwagaliza Munnayuganda munno ekirungi toyina kyovaako okusiimirako Munnayuganda munno ali mu mbeera ennungi toyina kyovaako okusinga okumukyawa okutta erinnya lye okutta bizinesi ze n'ogenda buli waayina omulimu endorsements n'oyagala ozijjeyo gwe ozifune muganda wange tekigenda kukufuula muwanguzi ogenda sigala ng'oli wansi mu kifo ky'okukyawa bannammwe olw'okuba balina we batuuse nze ŋŋamba mubeere nga mubeebuuzaako mubakoleko emikwano mubasabe obuyambi naawe otere ofune Ritah Kaggwa akoze omukolo ogw'amaanyi ddala ogusitudde buli munene yenna ogusitudde buli celebrity yenna buli TV station yonna eye Uganda buli radio station yonna eye Uganda eyogera ku ye anti n'Abannayuganda basanyuse nnyo okulaba Ritah Kaggwa blogger akyasinze mu ggwanga erya Uganda lyonna ng'ali mu ggwanga Uganda ekisinze obasanyusa baleetera omusajja we Nigeria mu ggwanga lyaffe erya Uganda omusajja alina ssente omusajja amaasiza ssente nga bwe mugenda okulaba mu buno obutambi kambatereyoko ku butambi bwa Ritah Kaggwa n'ebifaananyi bye ng'ali ku mukolo gwe then nkomewo tubeere nga tufundikira vidiyo eno kale nange omusajja bw'otyo gwe neetaaga naye nnyabo
ndowooza obutambi obwo mubulabye bulungi. Ritah Kaggwa ng'ali ku mukolo gwasanyuka ne bbaawe, TV zonna zibaddeyo, radio stations zonna zibaddeyo, ba celebrities ab'amaanyi babaddeyo, abaana ba blog abalina bu YouTube channel bonna babaddeyo ne bakwata amawulire. Kino kitegeeza ki eri ggwe Omunnayuganda naddala omwana omuwala? Ne lwaki abawala tetweyagaliza? Lwaki abakazi bannange tetwesapootinga? Lwaki abakazi bannange twefumitanga ebiso? Lwaki abakazi tetweyagaliza? Ekintu ekyo nange nsiba nkyewuunya. Ogenda n'olaba omuwala ng'ali mu kulwanisa muwala munne, gwalwanisa tamumanyi, tamutuukanga nako, tamanyi waalowooza, tamanyi ntegeera ye, wabula gw'olw'okuba omulabi ayina akatono katuuseko oyagala kamuggyako. Kyekimu nange abaana we bandaba nga ndi ku mukutu gwa TikTok balwana nnyo okugyayo peegi zange ne baziropa buli ddakiika, peegi ne baziteeka mu shadow ban, n'okola vidiyo nga tezikyatambula. Kyokka ng'ebintu by'okola ku peegi biyamba bo. Gyokoma okuva no bagamba bannange bakadama bino temubikola, temwebaka nababba babosi bamwe, temubba, temukola bino, temukola biri munnange nga banyiga bunyiizi. Temweyambulira mu kamera, bannange temuwemula, bannange temukozesa bigambo bibi, bijja kubaddira temubikola nga banyiga, nga page baziripotinga, video nga baziripotinga, nga bakuteeka mu shadow ban, account nga bazibaninga nga zivaayo. Olwo nno ye we bakubaninga muli munnange omutima gwe naawulira nga gwewedde n'atamanya. Peegi ezo ze babaninga mulimu abantu abazifunamu, mulimu abantu abafuna mu bigambo byenjogera, mulimu abantu abanjagala, mulimu abantu bentaasizza, abayina ebirwadde ebyenjawulo, abayina obuzibu ne bakama baabwe nga nze mbabeereddewo, nze gwe bakubira amasimu, Adita ntaasa, Adita kino n'embeerawo, ne ŋŋamba sigenda kuyambiranga mu nkukutu, sigenda kubeera mu bulamu bulungi nze nzekka nga n'emikwano gyange gye giri abeetaaga embeera bweti, n'ensalawo nsheyaringeko nammwe. Wabula mu obutambi we butambula ne muwulira bubi, Adita ekifo kyalimu nze nandikibaddemu, waakiri tumuggyeko ku internet aveeko naye nga teyeeyongeddeyo. Baganda bange egyo emitima emibi temugenda kufuna, emitima emirogo tosobola kufuna, omutima ogutayagaliza togenda kufuna, omutima ogulineko togenda kufuna. Tugenda sigala nga tukuyita mulogo ne Katonda gyali agenda gaana okublessinga kubanga omutima gwo tegwagaliza abantu balala, weeyagaliza gweka. Video eno woba ogifunyemu ekyamakulu nkusaba okomentinga wansi, olikinge, osharinge, wabula ate teweerabira kusubscribinga, teweerabira kuwa video eno kigalo, teweerabira kadde kako ne mubajja kuba bakuwa notification bwe tuteekayo video empya. Mbagala nnyo, stay tuned.